ensi yonna osanga nti kumpi abantu miliyoni 18 bebafa ate bafa nga bali mu bulumi nnyo ate nga kizuuliddwa nti kumpi ensi ezisinga tezinaba kuleetawo eddagala lino erisobola okubayamba kontrolinga n'obulumi. Tetwagala okulaba ne bw'oba olina obulwadde buno olwale naye nga tolwala ng'olina obulumi. Bw'oba olina obulwadde buno era ng'ogenda kufa obeere nga tofa ng'okaaba olw'obulumi. So kyekikulu kya conference eno ate kyekikulu ekya palliative care services. Mu ggwanga lyaffe services zino weeziri naye tetunaba kutuuka mu buli district oba mu buli malwaliro. Kati wetwogerera tukavalinga kumpi just mu buli 100 tuli mu 15. So tusuubira nti tujja kwongera okulaba nti facilities endala oba amalwaliro amalala nabo tuteekawo services. This is Kingdom TV.